Seneta akulembere saza lya Idaho nti akaaye oluvannyuma lw'okufuna alipoota ez'enkizo ng'agambye ku mulundi guno kisukkiridde bwe yeetegereza alipoota zonna ng'obujulizi obw'enkukunala obuluma Nakyemalira afuga eggwanga lya Uganda ku butemu saako ne mutabani we the 4-star general Muhoozi Kainerugaba ku mulundi guno avuddeyo n'agamba nti weewaawo newankubadde Amerika ebadde ekolagana ne Uganda mu nsonga eza security kakati alipoota ezibafulumako ziraga nti kakati bano bafuuse basuubuzi babutabanguko nga guno si gwe mulundi ogusoose ku mulundi guno seneta yeekakasa basebo ne bannyabo seneta Jim Risch ow'essaza lya Idaho ono yakulira olukiiko oluyitibwa Senate Foreign Relations Committee nga luno lwe lusalawo enkolagana ya Amerika naddala mu nsonga ez'ebyokwerinda ziyite security n'amawanga agali wabweru wa Amerika. Onakkiriza nti ebbanga lyonna ery'emabega United States of America ebadde ekolagana ne Museveni nti naye enkolagana gye bakolaganye ne Museveni nti yemuwadde olukusa okugenda ng'atabangula amawanga gonna agali mu buvanjuba saako ne masekati g'ensi Afrika era ng'ono agambye nti ekiseera kituuse nga newankubadde azaakolagana ne USA ke kaseera baveeyo bunnambiro batangire kyonna ekigenda okuddako. Njagala ntandike n'alipoota eno nga ne weewaawo seneta ono afunye okuddibwamu okwaba abamu ku bannabyabufuzi munda mu ggwanga lya Uganda omuli ab'amagye ne baminisita abagenze ku mutimbagano gwa Twitter bano ne bamufukumulira ebigambo nkugambye ono akolera mu kapasite ye nga akulira olukiiko oba ssentebe ku ntikko y'olukiiko oluyitibwa Senate Foreign Relations Committee. Wano ku Media Choice tuzze tubabuulira olukiiko luno nti weewaawo ng'eggwanga erimu linaafuna olutalo ne USA luno lwe lukiiko olulikomendinga nti kyonna ekiddako ekijja kijje. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni saako 4-star general Muhoozi Kainerugaba babavunaana ki? Kigambibwa nti mu mawanga gonna ageetoolodde East ne Central Africa ono ataddeyo emirandira ng'ekisinze omu obukooti n'okuzimba geemaanyi ag'enkizo Amerika geebadde emuwa bulijjo naddala mu nkolagana zaayo zeebadde erina n'amawanga ga Afrika nga Museveni bazze bakolagana naye ku mission ez'enjawulo ez'okutebenkeza Afrika saako Amerika wonna weebadde erina interests zaayo. Naye okusinziira ku tweet seneta owa Senate Foreign Relations Committee gye yafulumizza ono akakasa nti alipoota ze balina ku mmeeza yaabwe zikakasa bukakasa nti ebikolwa eby'obutujju okutta abantu saako n'okutulugunya abantu ba bulijjo n'okulinnyira eddembe ly'obuntu nga newankubadde bazze bakyogerako Amerika kati ke kaseera ebiyingiremu. Ladies and gentlemen, he has said that the evidence they have against Museveni and his regime plus his commanding son the 4-star general Muhoozi Kainerugaba nti bano basukkiridde kakati bakozesa enkolagana gye badde balina na Amerika okusobola okumera amampaati nga bo balowooza tebagambwako. Seneta agambye kati kino kyekiseera Amerika eyingiremu nga newankubadde tukolagana nammwe ke kaseera tubakwateko. Naye bujulizi ki bwe balina? Oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bino abakungu bangi mu gavumenti ya Nakyemalira bayambalidde seneta era ne bagenda ne boogera ebigambo bingi ebitonotono byengenda okujjirayo mwe muli n'oyo gwe waliise diplomatic representative w'eggwanga Uganda Adonia Ayebale eyazzeemu ebigambo ebirabikanga byakanyoomonyoomo. Ladies and gentlemen, omusajja ayogerera mu kapasite ey'olukiiko olukulira okuteeka mu nkola ebiragiro naye abaddamu ng'ogyeko Adonia Ayebale n'abalala bonna babuukira mu excitement tebalina diplomasi. Omusajja ayogera yakulira olukiiko lwayogerera era tayogeredde bibuuka lukiiko lwakolera naye n'osanga nti ne minisita w'ebyobulimi mu ggwanga Uganda Frank Tumwebaze yagenze n'ajerega seneta kyonna